kale tutandikira awo nkwaniriza era nenkwebaza okuba omulabi omulungi ow'omukutu guno. Ndine Emma promoter wano tuzze tuwayemu ensonga emu bbiri ate otegeere ki ekigenda maaso mu industry. Wetwogerera abayimbi abeegattira mu kibiina ekya Greater Masaka Musicians Association bamaze okufuna ensimbi zaabwe obukadde wabunda aba 10,000. Nalabye Edirisa Musunza president wa federation ng'abo bakwasa era ndowooza omukulu likiriki nange siri muyimbi naye ssebo nange bw'okwatayo ng'ettaano n'ozinteekamu tewaba wabi Emma. Jakugamba nti jakolera amaloboozi waliyo naye weewaawo nsanyuse nnyo master batulaba mbabuuzaako nti musibye mutya ne bannaffe abayisiraamu ne mbaga nti mwebale kusiiba era mbagaliza ekisiiba ekirungi ate ne bannaffe abakatuliki nga namuffe tukirimu. Nja kusaba Mukama ajja tusobozesa tujja kusiiba tukimaleko kubanga byonna ebisinga bidde eriye. Abalala basiiba dibbo abalokole Protestant nawe sijja kwogera ku bya ddiini gye simanyi nze ndi musajja mukristu era atabwegaana alina n'omudaali mu bulago so nja kwogera ku byaffe bye mmanyi ekereziya katulika. Kaka watutandikire ndowooze ne Wabitex nakulaba ennaku ezo nga weekalakaasa obanja ssente naye ate nendaba nga Wabitex naye ate bamugamba azizzeeyo saabitegeera bulungi awo nali sigoberera bulungi story eyo. Story eri nti mukulu wa Bitex ne banne baali baweebwa deadline y'okuzzaayo ssente neeyitwako naye bwetwasinkanako minisita Balamu ennaku ezo emabegaawo n'akirambika bulungi nti ssente ezo zigenda kufollowingibwa basobole okuzizza unless zinategeeza akakiiko ka anti-corruption nti kagenda kukola omulimu gwako okusobola nga ssente ezo zizzibwayo eri of course zigende mu bantu abatuufu. Mukama waffe oyo ndowooza ayinza okuba nga yali azitutte so minisita Balamu n'atugamba tubeere bagumiikiriza ekiseera kigenda kutuuka ssente tuzifune. Ssente mmeka zezoogerwako era zaali zaaki? Ssente ezo President Museveni yagamba mu kuziwa abapromota nti tezisobola teri muntu asobola kutereka nga abanja. So wekitiibwa president n'atuwa ssente ezo n'agamba nti zigende zibayambe okavalinga ku mabanja gemukola ki gemwina then oluvannyuma munaabeera nga mwetegese ate tubongere ssente musobole okukola nga muzzaayo. So ayina amabanja gaaki bapromota okwetolola eggwanga mpozi nga wakajja mu ndongo eno nti luli twakola omulimo nga tukola omulimo nga okufiirwa kutono. Right now ebintu byalinnya mu ggwanga oluli twakubanga disco nga generator enywa emitwalo 12 kati enywa kumpi kakadde so buli kiri expensive ate nga bafaani baffe bo tebakyawera be bantu ba wansi nti ssente tebayina so tuze tukola loosi okwetololanga emyaka 3 kwena mwe mwali ne giri emyaka gya covid so president mukubira omulanga nti bapromote ebintu byabwe bigenda. Emyaka gya covid mwageni wa Genosale n'abatereeza era ekyo twali tumanyi nti kyaggwa. Kakati okuddirayo ssente ekyemabega kiri ekyogambye master mpozi nga wali tolaba ssente era bwe zaavaayo ngaffe bwolaba abamasaka Music Promoter Association kyetugezaako okugamba nti ffe twekutula kuba Kampala ssente ezo ezajja zaatwalibwa abantu ab'okungala embalirire ne bazitwala bukolokolo era teri munnamasaka yenno na Greater Masaka promoter mutegesi wa Kivulu ayafunako wadde omunwe gw'ennusu. Kati mwekyo ekyabagaana okugenda eggulu. However nti abantu abamu abagenda eggulu wekitiibwa General Salim Salebe yalisivinga era mwalimu enkokola Uganda ogimanyi kyekisinga ali tebakkiriza bannamasaka kugenda already abagenda era abaliyo abandoza balinga basatu era bavaayo nga bakabatwa wanga ntulege tewali ke bakola ki ke bafuna so ne tujja ne tutuuka eno twaba bagumiikiriza president nawulira omulanga n'atudduukirya billioni 10 ku billioni 10 ezo kwe kwava kalumanywera abantu ne bazikozesa okugenda ekiwejjowejjo okukanga 3 bazikwakuddeko billions nga wasigala billioni 7 kati billioni zino 7 nga tulina endowooza era nga ne bannaffe nobati nga bagezaako okugamba nti president ssente zino zigende ku bibi ku sako z'abapromota abali rwedde abalina akawunti abasaving abatereka direct zireke okuddamu okuyita mu bantu ababale oba abategeerera abalala. Kati mwenga bannamasaka muina sako eyammwe ey'abapromota? Tulina sako yaffe erina bammemba 57 era nga chairman waffe w'ekitiibwa Amani Kasozi wa Sun Beach so nze mwogezi era sako yaffe etereka ekola emirimu egy'enjawulo
era mbadde mutereka tubadde mwewola maaso okimanyi bulungi mu byendongo se tuli bapya ebivulu byange bikavalinga gwokola ki so okwewola tuwola ne tulina n'ettenda ezimu ze twafunye ezitandise zigenda okuba nga ziddukanyizibwa ekibiina kyaffe tulina senti agent tulina zi mobile money tukola emirimu kati tangaaza sente zino President Museveni yali azibawadde nga za kuteeka mu ssako zammwe mwewole oba yali grant nti president abaddiza mwekubeko akafu before yali grant nga azituwadde ng'agamba kuba president yakirambika bulungi nti teri muntu agenda kutereka nga bamubanja era teri asobola kutereka nga bamubanja n'asalawo n'agamba nti sente zino kanziddukire bapromota bamaliriza amabanja ge bakola ki ge bayina bambi yali wakisa so kakati ate bannaffe ayambisa advantage ezo sente bazitwala naye right now tukyalina billions 7 tuli nti basobola ziteekako envumbo akulira microfinance support center sente ezo tanaba kuziririzinga kubanga nazo zifuluma naye nga weeziri already accounts weeziri zonna tulinze lunaku luba tuyita sente ezo kubanga fenna tuzifuna nga bwe walabiwo ekitibwa Eddie Kenzo bwe yakoze era nja kuyozaayoza Eddie Kenzo olw'okuba nti yabadde ku mazima n'obwenkanya yasobodde okuyita sakozi zonna ez'abayimbi bonna okwetolola eggwanga n'agenda nga bawo obukadde obwo 10,000 era baabufunye Kenzo sebo taata nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala okubanga tiwasobodde kuba mu luvu nga kye bakuyita n'okuvumirira federation ate nga wekitibwa president yalambika bulungi n'agamba nti okubeera nga osobola okukulaakulanya abantu olina kwanguyira abo abali organized oba abali mu sako so bali abannaffe abayimbi ne bakola sako zaabwe sente zabatuuseko olwedde naffe ba promoters mwekyekyaaganye ekiriwo nti bannaffe mu ggwanga n'omu yavaayo ennaku ezo n'akirungamya bulungi nti bapromota bangi okwetolola eggwanga ate nga sente ezo president yali azitadde lwakuba bo naye bannaffe abamu bwe baazikwata tebalina muntu n'ogu twagenda okuvaayo ne bwalaba baali baagala yazirya bo nga bo bakuliyetingawo obukundi ne tuvaayo ne tubuvumirira kwekwata n'ezo biliyoni 7 okuziremera ng'oli aganye n'abapromota naye ng'abantu boolaba mu industry si boolaba mu kamera yakulaga yabawadde abamu ne tutuuka n'okuboogerako nga babawa miliyoni 2 ne babongezaako 0 abamu ne babawa miliyoni 3 ne babongezaako 0 so ne tukivumirira naye owekitibwa minisita Balamu n'owekitibwa president ne bagamba nti ensonga ezo sooka ziyimirire oluvannyuma babyetegereze tulabe ekinaava oba mmwe mutali organized kimala tosobola kugamba nti tetuli organized kimala nga group eri etuula era etereka era ekola emirimu egy'enjawulo kati Abitex sente yazizizaayo gye ziri wabbalamu ziri ludda wakati sente wetwogere maaso okutegeezaako nti sente okuzizaayo naye nga bwe baali nga yakola obuwandiike ye bwe yeegaana naye wekitibwa Balamu yamuyita ne bakola obuwandiike nga balaga engeri gye bagenda okusasula sente ezo ye bwe yamala okukola obuwandiike obwo n'adda eri n'akivumirira n'aga nti n'emikono gye baagingirira mijingirire so n'owekitiibwa ennaku z'omwezi ezimu president n'awandikira anti-corruption n'owekitiibwa General Raiso bakole ensonga ezo bazikwate mangu kyasonga ya kintu kikulu tusobole okuba nga bannayuganda abakola omulimu ogwo tukwenyumirizaamu